Recording it. Wow, sibeta munaffe nkwebaza okulabukedde TV abatuuze b'Ekyengera bebaza okutwaniza olwaleero gye tusibye nga tubaweereza ate n'okuzannyako emizannyo egy'enjawulo. Kale tugenda kuba tubawa ebibaddeyo ate n'amawulire amalala mangi. Nze kuteesa Julius ne Mebo Mulungi kulaba naffe abakozesa obubonero katandike n'ebikulu ebigalimu. Endagaano nagimukolera mu Gwakutaano. Omukazi avudde gye yanobera n'akomawo atunda amakabba ge yamuwanga bakyagalana alinnye mu kyoto. Nkomawo kuba wange. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera. Pulezidenti alabudde bannayuganda abaswaza eggwanga olw'embeera Kabaka mwali. Ssaabasumba w'eggulu omujja atuuziddwa Pulezidenti Nassima gwaddidde mu bigere olw'okukolerera emirembe. Kiyitiridde Bukedde famire wegenze Ekyengera ab'omu katale k'e Nabazza tubawadde TV. Kala golwaleero mu bugivu tandise nagwo omukazi avudde gye yanobera najja atunda ennyumba mwe yaleka bba n'abaana abakulu. Agamba bba yamuwa amakaago nga bakyayagalana era nga kikafu okukkiriza omukazi omulala okugeegazanyizaamu. Musajja alinnye mu kyoto n'addukira waakola ku nsonga z'amaka e Kayunga abatuuzizza. Mama w'abaana avudde mu bufumbo bupya ew'omusajja yamusigula emyaka ena egiyise ng'azaddeyo n'omwana n'akomawo atundire taata w'abaana b'abakulu mu nnyumba ng'agamba nti yagimulekamu akulizeemu abaana so si kuwasizaamu mukazi mulala. Talina kuwasizaawo mukazi waba ayagala yeebake akole bukyayagala naye ebyokuwasizaawo ne mugamba ekyo sikiriziganyiza nakyo. Asifa Nakafero w'emyaka 29 agambye nti bba Ali Kimbugwe w'emyaka 37 amanyiddwa ennyo nga China omuvuzi wa taxi. Ebiseera we yamukwanira yalina abasajja babiri abaali bamudereza wabula ng'akooye obupangisa era nti ayagala omusajja anaamujja muzigo. Bino biri ku kyalo Kisaaba mu Kayunga Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga. Nakafero agambye nti Kimbugwe ebisaanyizo yabituukiriza era n'akyusa endagaano ya poloti n'agisa amannya ge bw'atyo n'amusigukulula mu bufumbo n'amuwasa kyokka ne batabuka mu 2021. Kimbugwe we yaganziza Nazaala nga baakazaala abaana babiri. Yamwagala ye mama tamanyi nti noono ye ya bba wange kati n'amusanga n'amutandika omukwana nga ye mama takimanyi naye nga te yakikola ki akimanyi era netutula bunye ne tubinyonyolagana ne mugamba omanyi tulemaganye buli omu akola ebibye. Kimbugwe agamba nti yayagala nnyo mukazi we oluvannyuma lw'okumubuulira nti nnyina yafa tamulaze ba kika kye nga y'ensonga lwaki n'ebiwandiiko bya poloti n'ennyumba yabikyusa n'abizza amannya g'omukazi. Nimunye kinatebenkeza omukazi ono kiki aleme kubaamu ki aleme kubaamu wasiwasi yenna ne mugamba ngenda kukolera ekintu eki kimu ngenda kukwasa awantu awo. Endagaano nagimukolera mu Gwakutaano mwaka guno 2021 akulaga yamalawo omwezi ogwo yagenda mu Gwamukaaga. Agamba nti mukazi we yamulimba nti agenze kukola wabula oluvannyuma lw'emyezi 3 ng'amwetayiridde akomewo mu baana akooye yajja era n'amuyita gye yali wabula yasanga asibye engugo ze era bwe yamubuuza gye yalaga kwe kumutegeeza nti bukya balabagana. Nakafero teyamusiima bw'atyo n'amusiibula. Yangamba tatasabye fansonyiwa sikuwagalanga nako mu nsimu. Nakafero agambye nti ennyumba Kimbugwe yagimuweera mu mukwano nga ne bwe kityo tayinza kuleka mukazi mulala kujoyagaliramu waakiri okugitunda bombi bagifiirwe. Omukazi ajja tuuka azaalirewo abaana basooka kubuuza wali luddawamu egyo gyonna gyonna emyaka ng'omukazi azaala abaana alwanirawo nti yampaawo mu kwagala. Kimbugwe agamba nti olw'okwagala ennyo Nakafero akomewo yamuweerezako n'ensimbi $25,000 era olwazifuna n'amukudaalira nti eby'omusiru omugezi yalya. $25,000 wayita ennaku 3 mubuuzayo owaayi esente tewazirabye ekyomusiru omugezi yalya nze musiru olwo yamusindikira 21. Kimbugwe agamba abakyali awo n'alaba ababulooka nga baleesa abaguzi okulambula ennyumba era bwe yababuuza ne bamutegeeza nga Nakafero nannyiniyo bw'agitunda. Wabula waliwo omukyala nannyini wano atusindise tulambule ku nnyumba eno bebana abaguzi
kati buloka alina kugamba ki ye buloka omugambye entunda ye alina kugamba atya era alina kugamba nti oli atunda yawalina okukakasa okutwaliza awamu chairman banamanyi nateekawo mangi wano we yasitukidde munaddukire wa Collins Kafeero ow'eddembe ly'obuntu n'amaka era ayise na Kafeero n'ajja maka agakayanira ensonga bazituulemu. Ssentebe wa LC Sooke Kisaaba Bubeeka Sebuliba ayogedde ku ngeri Kimbugwe gye yamupeekamu okukyusa endagaano okuziza mu mannya ga mukazi we. Amaziba gennyini yanjigire wikisezi nga mudojinga ng'ayagala nkole endagaano njiteeka manya gani oyo atenze Kafeero awadde mwannyina Nakafeero amagezi asooka alinda okukyamuukirira n'omusajja omupya kubanga alabe bangi bebirema ate ne bakuba enkyukira. Kafeero alagidde ssentebe okukyusa endagaano agigye mu mannya g'omukyala edde mu mannya g'abaana kubanga kisiba abafumbo bombiriri obutatunda poloti. Endagaano edde mu mannya g'abaana wabireka walino manyiza kitegeeza musajja tasobola kutundawo omukazi tasobola kutundawo. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Ekayunga nga biri bityo ate Pulezidenti Yoweri Museveni alidde mu ttama ku bannayuganda aboogera ebyensimatu ku mbeera y'obulamu bwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Alabudde abantu bakomye okusaaza eggwanga nga beenyigira mu bikolwa ebiweebuula. Pulezidenti wawandiikidde ebbaluwa ng'abataka abagenda okulaba omutanda babakutte mu ngeri y'okubatangira nga banaatera okutuuka mu kifo Kabaka amwajjanjabirwa era n'okuwummula. Pulezidenti Yoweri Museveni awandiikidde minisita w'ensonga ez'ebweru Jeno Gigi Odongo ebbaluwa ng'asinziirako gye yafunye okuva omuwandiisi w'enkalakalira wa minisita ensonga y'emu ku kwemulugunya ku kitebe kya Uganda South Africa ne Namibia. Mu bbaluwa eno babadde babulira Pulezidenti ku nneeyisa embi yamukuba Nnayuganda olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubiri ogenda Namibia okujjanjabibwayo. Pulezidenti ategeeza nti abamu baali tebamanyi okutuusa abataka bwe bamutegeeza nga bagenze okumusisinkana mu State House nga munaana omwezi oguwedde balire minisita omubeezi wa tekinologiya Joyce Nabosa Ssebugwawo. Pulezidenti agambye nti yabategeeza nti ye takimanyiiko era nga n'ensonga ya Kabaka kugenda Namibia tebayinza kugyeyingizaamu. Mu bbaluwa eno Pulezidenti alabudde bannayuganda bakomye okusaza eggwanga booleka tebasinga okwagala Kabaka okusinga abalala ate ne badda mu kuweebuula. Pulezidenti ategeeza nti ng'oggyewo Kabaka yennyini abantu abalala badde bakkiriza okugendayo okumulaba ye famire oba omuntu yenna gwabakkiriza. Pulezidenti bw'ate ategeeza nti ebyo nebigenda mu maaso tabimanyi era bandibadde balina kye bakozeewo. Ebyo ebiddo nga abataka bagenda okulaba Kabaka abasitula nga lumu omwezi guno ku Lwokubiri baganiddwa okumulaba okutuusa nga bafunye olukusa okuva wakatikkiro b'ekitebe kya Uganda South Africa ne Namibia nga kiri South Africa. Twali tukitegeddeko nti babadde batusuubira ku ddwaliro naye tuvuze olugendo lwa mayiro nga 3 okutuukayo. Netwali natera okutuukayo poliisi ne batuyimiriza ne batukwata balugamba nti tulina mbeera yonna gye tuyinza kugenda kulaba Ssaabasajja Kabaka okujjawo nga Katikkiro ne Embassy ya South Africa e Namibia bakkiriza bwito ne batuvuga ne batuzza ku poliisi ey'omu kibuga wano kye bayitawo Kujjo. Kyokka Katikkiro yabadde ayogerako n'abamagumbula ku Lwokusatu yeewunyizza abantu abatakkiriza byabagamba ku mbeera y'obulamu bwa Kabaka naye tusinda okubagiriramu engero. Mubagenderere abantu ekifulu okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe waliwo kirabireko ekyo emperekeze be banabanga abawala abasobola okuwerekera omugole kakati babanga bali awo omugole we bafunidde omulangazi tannakaaba naye emperekeze amasigalo tanimogulazikuubadde wakajanja tebagamba kakabye emperekeze Katikkiro amugambye eki minisita wona abeera ayogera buli lunaku Kabaka yamuwa gwe nosinziye kulaba noyogera ebintu nze n'abantu mbeewuunya. Ye Kabaka bwe yali ayogerako n'abantu be nga lumu omwezi guno yabategeeza ku mbeera y'obulamu bwe nti yegendeterera wakudda ku butaka essaawa yonna. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Kale ate minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa yeetemye engalike ku ky'okuggala ekkolero lya sukaali erya CN Sugar erizimbibwa e Namayingo ate bwawandiisa ebbaluwa ebakkiriza okukola
emirimu. Abatuuze Namayingo baminuse Masejjere ne basima President Museveni olw'okuwulira omulanga gwabwe. Mu mawulire agataliiko nfuufu tuze tukulaga emboozi ez'enjawulo ng'abatuuze n'abakulembeze Namayingo balaga obutali bumativu olwa minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa okuyimiriza emirimu egy'okuzimba ekkolero erya CN Sugar ng'agamba nti waliwo obukwakulizo obutaatuukirizibwa. Embeera eno yaviirako abakulembeze n'abatuuze saako abakozi ba kampuni eno okwekalakaasa okulaga obutali bumativu. Banditwambye batulekerawo ki kampuni nga bakulembeddwa ssentebe wa disitulikiti Ronald Sanya bakuŋŋaanya emikono 50 ne beekubira enduulu eri minisita Mwebesa, omumyuka wa Katikkiro asooka Rebecca Litwala Kadaga, IGP n'abalala nga beemulugunya olw'okugala ekkolero lino lyoke erisangibwa mu kitondo. Kati nga 5 omwezi guno minisita Mwebesa yawandiise ebbaluwa endala ng'ekkiriza abakampuni ya CN Sugar okugenda maaso n'emirimu ekisanyudde abatuuze ne bayisa ebivulu e Namayingo. Oluvannyuma bakubye olukuŋŋaana mu kabuga k'ekifuyo awali ekkolero ne basima President Museveni olw'okuwulira omulanga gwabwe kubanga essuubi lyabwe mu by'emirimu, emisolo n'enkulaakulana endala biri mu kkolero lino. Tusomesa abaana naye tubabadde nga tubalina mirimu naye kati STN etuwadde emirimu abaana balikola naffe abazi mu buyumba bwaffe tufuna ku ssente. Twebaza nnyo gavumenti ni pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni. So olwaleero luno tulina essanyu lingi ino tulina okusiima ow'ekitiibwa Mwebasa. Mu lukiiko luno ssentebe wa disitulikiti asomedde abatuuze ebbaluwa ya minisita n'abawaako ne kopi. Olunaku olwo nga 5 ogw'omusanvu yakuba nti nze tibabinganga kuwa mujje mu maiso musimbe ebikado byammwe ebijja okuyamba fakitole nga mumaze okugikola ki okugitaawo. Abategeezezza nti ye omumyuka we Kawo wa disitulikiti n'abakulembeze abalala poliisi yabaguddeko emisango nga bayitiddwa okukola sitatimenti nti ffe tuliko emisango 2 okuba kumamu omuliro ate n'okwogera ebigambo ebyakalebule. Sanya asabye pulezidenti okwongera okubasindikira bamusiga nsimbi mu kitundu kino kubanga ettaka balirina n'ebikozesebwa. Tulini very nice quality, high quality sand esobola okukola glass and ceramics. Babasindika ikolera erindi liide. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Namayingo Margaret Mukoha agamba nti abakulembeze babadde tebayinza kukkiriza kufiirwa musiga nsimbi yekka gwe balina. Namayingo ni ndala kwedo edikaali wansi tuzira ku factory wayire endala era twabakobera nti tuyina kulwana mpaka CN Sugar ebeewo abaana baife bafuna emirimu ndowooza n'ensonga etuleese okuba w'amawulire ag'amalungi. Rashid Kakungulu akulira CN Sugar asabye minisita Mwebesa okugenda e Namayingo alambule ekkolero lino okusinga okusalirawo mu ofiisi. Ajje ku ground alabe ebikati bwanajja bino byonna bijja kugwawo twewale zino kugereza abantu biki n'ebirala ajje ku ground. Ivan Lubega yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Kale webale nnyo ate Bukedde family ekyamudde ab'ekyengera bwe kyaddeyo okuwayaamu nabo ku nsonga ez'enjawulo eziri mu kitundu kino. Eno gye tusinzidde okutuusaako pulogulaamu zaffe zonna olwaleero era kiyitiridde. Abantu okuva mu bitundu eby'ekyengera n'ebitundu ebiriraanye bakeddeko y'omu katale nabaziza okugera ku nsonga ez'enjawulo ez'omu kitundu kyabwe. Bukedde family bwe bakyalidde. Programu zonna okugendera ku kyenkya tukyogerako oluyimba lw'effirimbi n'endala zonna ziweerezeddwa tusinziira mu katale kano. Ne gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza basazeewo okwongera okulabika nti ddala kituufu basindika ezimu ku nnyonyi ennwanyi munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine okusobola okulabika nti bazoganya omusajja amanyiddwa nga Russia. Wabula byonna nga bigenda maaso mu pulogulaamu yatuyogerako abantu bawadde enduza zaabwe ku ebyo ebiruma nga batadde abakulembeze babikuninga obutabatuusa kubuweereza bulungamu ku nsonga ez'enjawulo muli ebyobulamu emisolo gye babinikibwa n'ebirala. Emisolo gyonna bw'ona ogenda oginoonyereza nga giri mu bannabyabufuzi era abatusolooza bwe batutulugunya. Akatale kano kamazeewo ebbanga yatutwesibye ku kintu nti oli bamubako miliyoni 10 plus naye abantu ekintu ekirina okukolebwa mu katale kujjamu ssente kukazimba. Baasalaasala olukujjukujju bajje nga temunnaba kujja
bwebagenda tuweereza emmotoka ya kasasiro kubanga ebizibu ebyali bituluma era ne tusanyuka nnyo ne kaakati tetugikolanga ki tetugirabanga kebere toyo eri bobo nyini mwami kyalina kitende mwami wa Lukagga ono omwami bwe mwatuwanga ku ludda lwa gavumenti bwe bibanga ebibuka tebiteeyeeya kungulu ddala olwo baba bakola banakulemiza abaddewo babanukudde empooza egenda musolo okugenda ne kuki ku district empooza era batendalinga nki ntendalinga basasula siringi 5 olunaku kakati omusolo omulala musasula mmeka wemuli mujja kwogera 10 kale basasula 10 basasula siringi kumeka tetugenda kutandika kusasula na musolo n'omwaka gw'ebyensimbi guno gutandise 2024-2025 nga tetutudde ne tukkanya ku biki ebigenda okukola ki engeri tugenda okutambuzaamu emirimu obalina okutuusa ku bantu obuweereza obw'enjawulo okuva mu bavujirizi okuva Centenary Bank nga basomesezza abantu ku mpeereza za banka eddwaliro lya St. Joseph wakisabawadde abantu obujjanjabi mubadde okubakebera amaaso n'endwadde ez'amannyo saako abawuzi mu kubagabira amazzi wamu n'abanyumanisa bawadde abantu ebyokulya ku bwereere abavujirizi basiimye enkolagana ennungi balinde bukedde ekibayambye okuddiza ku bakasitoma baabwe obuweereza obw'enjawulo twebaza olw'enkolagana yaffe ne Centenary Bank ne Bukedde TV olw'okutuusa services eri abantu baffe. Mwebale nnyo okujja okuwagira Centenary Bank ne St. Joseph. Bonna bonna abaagala okukozesa enkola ya Sente Mobile Centenary Bank naye egirina era bwe twawulidde nti Bukedde ejja ne tugamba katukwatiremu engatto naffe tubeeyungeko tubeere nammwe olunaku olwaleero. Abaana bammwe abemuzaala ab'amagye tebakoma kukuma bukuma bwanga basalawo babakolera amazzi osobola okugenda mu dduuka n'ogafuna ku siringi 5 zokka abantu abafunye obuweereza obw'enjawulo mbadde abagabye omusaayi kw'osaana abafunye obujjanjabi basiimye Bukedde famire olw'enteekateeka era ne basaba abantu okujjumbira ogaba omusaayi basobole okutaasa obulamu. bakubuza okujooga omusaayi kubanga Kabaka tulidde essanyu kubanga tunywa okukeberwa ate nga kwabwereere yanziza nneto yanzeege byonna bye mukoledde badde nerimu nga linuma lintwalidde ebbanga nga linteekayo ekintu kyonna kisobola kuliira erudda olwoba naye nkakasa nti lino livuddemu omulimu gwe bakoze n'akagezi kolajja kuba asobola okulya ennyama. Bano basiimye Centenary Bank olw'empeereza ennungi kozamyawo ekingira Mathias Walukaga asiimye Obukedde n'omukozi munnaffe Kiza Martin olw'okulwanirira abantu. kubanga recently waliwo omubbi w'ettaka gwe nalisuuza Kiza Martin yanyamayi yakwata eggulire eryo. Lulia Namagembe ne David Tale bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Natukyali ekyengera bakozi ba Bukedde famire basanyudde bannakyengera wetusinzidde eno okuweereza puroguramu zaffe zonna olwaleero ng'ogyeko okuweereza puroguramu abantu bajjumbidde empeereza y'abavujjirizi okubadde aba St. Joseph's Hospital, Centenary Bank ne Uzima Water. Wakati nga Bukedde famire kyalidde bannakyengera abakozi ab'enjawulo nga bakulembeddwa Maswanko basanyusizza abantu. Asigale waka bamuwadde akameza sigala Bukedde TV bannakyengera bagizaako kenka Bukedde nga banaweereddwa ebirabo okubadde emijoozi egya Bukedde reflector ko sepulone abasozi kw'ossa n'abantu abalala abaddewo bazijja amazina okubula okubagwa mbiwato. Abakozi ba Bukedde famire bakulembeddwa mu Salongo Kyali Kayiira maneja wa Bukedde TV Michael Mukasa Sebowa akulira olupanala Bukedde Ronald Sebutika akulira Bukedde Fama Chikipi Katonnyeza ettala Lady Embotekeze basibi bannakyengera olw'okuwagira puroguramu za Bukedde ez'enjawulo. Njagala obeebaza olw'okutwagala ne mubanga akalimi kammwe mukateeka ku Bukedde Fama Radio Embotekeze ne musobola okutambiramu n'okumanya kuva ku makya paka gy'okwoyera. Nziza byonna mwebale obuwagizi mwonna mwebale kuwagira emikutu gyaffe Bukedde Fama, Bukedde Olupapula ne Bukedde TV mwebale tukumira ku ntikko. Kitulese wano kubeebaza tusiimye nnyo tusiimidde ddala emyaka gyonna gye mutuwagidde era akatono ke tulina ke katulese wano tubagabira abantu b'omu katale wano. Twebaza nnyo nti Bukedde
mwe mufudde w'amaanyi mwe bamukumu abafudde w'amaanyi muguze olupapula lwaffe buli lunaku ate bangi byemuguzeemu byemusomyemu embisa mu nkola batulidde abasuubuzi bakatalika n'abazza TV gagadde ngeno balikwasisa abakulembeze mu katale okulabira ku pulogulaamu za bukedde ez'enjawulo. Emyaka 15 ye TV esinga okuba ng'erabirwa. Abasuubuzi ab'enjawulo bebaza bukedde famire olw'enteekateeka eno. Kyefunyeemu okutyomoonya ssente y'ebbanka okunnyonnyola obulungi balina keya banyonnyola mu ggala n'obiteekera kugenda mu bbanka babayo layini naye twebaza Katonda nti wano tumaliriza okugenda mu bbanka tuyingidde twogedde ebibadde bye baali baagaana edda okuwuliriza olwaleero tubadde ku nnyanja batwemala eggoga. Abaana abalema tebabbiriddwako mu kitundu kino. Abantu abasinga okuzimba amasomero bazimba nga tekiriko baana balema bwe bayinza kuyisa bugaali. Naye mwana akanaana katuli bubi naye tugenda bakuba omupiira n'ebyenda bibeetokodde. Wabadde n'omuvubuka abadde agegenya engeri gye tusoma mamoli era bamufuuye ssente. Katandikirewo n'entiisa eyabuutikidde abatuuze nga bali mu ssanyu ekyengera wano katubirabe. Abatuuze b'ekyengera bakirabiddwako nga bagudde ku ssanizo kamala bukamaze. Banaye nze bampita Mama Nabukera era nasazeewo ne ŋŋamba sijja genda nakola ki nakola era ne ŋŋamba kaŋŋende ndabe bukedde eno baana kibeereeta. Olwa ttiimu ya bukedde n'ekyengera bagenze ku kisawe kya samiti okubbinkana mu kapiira. Ekisaawe kikubyeko n'ekibuuga wakati ngaobagizi bakyengera okuwaga. Omupiira gugenze okuggwa nga kyengera ekubye bukedde goolo 2-1. Nuliat Namagembe ne David Townley bakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe twebaza bannakyengera olw'okutuwagira ate n'okutwagala era mukuumira awo TV eyo ebeere mu Bukedde TV obutavaako. Tugenda kuwumulamu tukyadde n'amawulire amalala tuvaawo. Ssaabasumba w'eggulu omujja atuuziddwa Pulezidenti Nassima gwaddidde mu bigere olw'okukolerera emirembe. Okulika y'omu kumulamu okwo nga tweyongerayo n'amawulire amalala. Obukozi n'obunyiikivu bwa Sister Maxensia Babirye bw'omufudde wa njawulo olw'enkyukakyuka gy'aleese ku ssomero lya St John Bosco Katende Primary School. Gwe tukuleetedde leero omuboozi y'omusomesa asukkulumye ng'ekutuusibwako Vision Group n'evujjirirwa ekitebe kya Iran mu ggwanga ne Travel Care. Omubiikira Sister Maxensia Babirye akyusiza olugendo lw'ebyenjigiriza MPG olw'obuyiiya n'obukugu bwe yajja nabwo. Ono nga yakulira essomero lya St John Bosco Katende Primary School erisangibwa ekiwamirembe mu ggombolola y'Ekiringente mu MPG gwe tukuleetedde olwaleero mu mboozi ey'omusomesa asukkulumye 2024. Sister Babirye nga nzaalwa y'empererwe wano ku njegweyego z'ekibuga Kampala obusomesa yabukugira nkoze National Teachers College gye yava n'agenda e Kyambogo University ne Makerere. Nga tannajja Katende yasookera ku ssomero lya St Kizito Besania ne Buyinja Butole Primary School nga lino ddyo lisangibwa Gomba. Ng'atuuse ku St John Bosco yasookera kukyusa kifaananyi kya ssomero era nga yalijjako amabaati agaali gakaddiye n'assaako amapya aga langi. Nasanga ng'ebizimbe byonna nga bya mategula naye nga bitonnya nga flowa wansi flowa nga ngomofu. Nasobola okuzimba classrooms ez'omulembe kubanga kati wenjogerera tulina streams 22. Atubulidde nti we yamaliriza okulongoosa ebizimbe by'essomero ebyali byazimbibwa mu 1997 yazaako okussa olukomera okulyetooloola okwongera okunyweza ebyokwerinda by'abayizi. Ayogedde ku mpagi kwatambuliza obukulembeze bwe obuleese enjawulo mu ssomero lino naddala empisa okunyweza omutindo gw'ebyensoma n'okuyigiriza abayizi eby'emikono ekibayamba okufulumya omuyizi ajjudde. Ate ng'abaana nina okubagunjula mu buli kimu ebyemikono si byamagezi byokka ebyemikono empisa eddiini
kati nebyo bye nina okulwanirira omwana ave mu ssomero nga yenna atuukiridde. Kuno yagattako okutumbula ebitone byabwe nga basosowaza nnyo ebyemizannyo era nga abayizi bayigirizibwa n'okukuba bbande. Ne medo eya athletics omwana waffe yadduka emisinde n'akola bulungi. We tukoledde emboozi eno ng'abayizi abakuba bbande bali mu kwegezaamu era wamma ddala kye bakola bakitegeera. Sisita Babiri agamba nti bbandi y'essomero epangisibwa era ssente ne zidda mu nzirukanya y'essomero. Band helps us as learners to acquire those skills. Music skills. Essomero lino teyasangako Nasale n'agisaawo era nga yeesudde akabanga okuva awali primary. Byonna bino byongedde obungi bw'abayizi nga bali 750 kati bawerera ddala 1,622. Naye kati wenjogerera n'abaana 622. Yagulira essomero bbaasi n'alisaako ne kamera eza CCTV okwongera okunyweza ebyokwerinda by'abayizi n'okubayigiriza okulimira awafunda. Tuna school track ng'eyambako enku okusomba enku oba musenyu ng'ogwo. Tulina emmotoka ey'omukulu w'essomero. Emmotoka eyo si yange, emmotoka ya ssomero. Mu by'emikono abayizi bye bakola mwe muli n'ebyokwewunda by'abakyala ng'ensimbi ezibivaamu nazo zikozesebwa ebintu ebirala. Abaana ba P4 bakola bino. Tubayigiriza okulunda, tubayigiriza okutunga, bayiga baking, okuluka ebibbo. Paulo Kato akulira olukiiko olufuga essomero ayogedde ku Sisita Babiri ng'omukyalo omuzira akomezaawo ekitiibwa ky'essomero. Ayongedde amaanyi ebikolebwa ebweru wa kilaasi ebya co-curricular activities eziyamba abaana okufuna skills oba obusobozi obusobola okubabeezaawo. Ye Grace Yiga nga muzadde ne Paul Kasumba omukozi ku ssomero lino bagamba enkyukakyuka Sisita Babiri ze yakolanga yakajja zaaviirako omuwendo gw'abayizi okweyongera. Waliwo enkola gye yateekawo nga ne bwatabeerawo ebintu bitambula. Tulina abantu ab'enjawulo abakwasiganya ensonga, tulina ba heads of department. Abaana bangi nnyo tubasanga naffe nga bagamba nti oli wekatende nange nasomera awo primary yange naye nga bw'osanze munene mu gavumenti, munene mu kitongole, munene mu ofiisi wonna w'oba omusanze. Eddiini gyalese mu ndala. Abaana balina eddiini n'empisa kuba eddiini yekulembera yereeta empisa munda. Kibuuka Lumo yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Webali nnyo munafaate libadde ssanyu jjereere nga Ssaabasumba omujja w'essaza ery'eggulu Rafael Okulaki atuuzibwa ku ntebe nga Ssaabasumba owookubiri ow'essaza eryo. Ku mukolo guno Pulezidenti Museveni akiikiridde omumyuka we Jessica Alupo eyeebazza Ssaabasumba omumuze Dr. John Baptist Odama olw'okukolera emirembe. Abakrisitu bagenze bulungi ku lutikko y'omutukuvu Yosefu eggulo mu kutuuza Ssaabasumba Rafael Okulaki. Omukolo gw'okumutuuza akulembedde omubaka Papa mu Uganda Luigi Bia nga weetabiddwa ku mmyuka Pulezidenti Litaadi Meja Jessica Alupo nga yajiikidde Pulezidenti Yoweri Museveni, Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo saakulembera n'enfuzi bangi. Omukolo gubaddeko abasumbuku b'amasaza ag'enjawulo okwetoolera eggwanga. Ssaabasumba Bianco ayambaza Ssaabasumba Okulaki kitwe kye kyamuweebwa Papa Francis n'okumukwasa omuggo gw'obuweereza. Ssaabasumba Bianco yayozezza Ssaabasumba Okulaki olw'okutuuka ku kkula lino. Ssaabasumba Okulaki alonze omulamwa obuntubulamu bwe buweereza mu kwogera kwe yeeyamye okukulembeza obuntubulamu okwagalana emirembe n'okunyikiza ekigambo kya Katonda. It is the way we can best worship God. We may sometimes be tempted to entertain God. Is God calling us to worship Him or to entertain Him? Certainly, in the spirituality of the Eucharist, we come to know, we come to see and understand that God calls us. We have a vocation. And our only vocation is to worship Him.
ate Ssaabalamuzi Alfonso Wijidolo yeebazizza Ssaabasumba Omuwummuze Dr. John Baptist Lodda mu okubeera omukulembeze omulungi era agala emirembe azabe Ssaabasumba okulaki okulabira kwa Ddembigere kuba yabayisa Mayengo omunina ebiseera eby'omumpembe Joseph Gonye mu bitundu eby'ekikakkono bw'eggwanga. Because the situation of armed conflict in this region is unspeakable. In him, we found a leader, both spiritual, moral, and physical. Atalupa mu kusoma kwa Pulezidenti ategeeza Ssaabasumba Omuwummuze Odama olw'obukulembeze obw'enjawulo mbadde okulemeza emirembe n'okulafuuna okulaba nga abantu bejja mu bwavu. Okusinziira ku Pulezidenti Dr. Odama yakolagana mu ne gavumenti okuzza emirembe mu kitundu. He has worked with the NRM government to bring peace in northern Uganda and wake up our people to fight poverty in their homes. Mu kiseera ky'ekyengwasa y'abantu mu kitundu kino okwaniriza n'okuliramu ne Ssaabasumba omuggya okulaba bino Dr. Odama by'akoze. Pulezidenti abaddeyo obukadde 20 n'emmotoka kapya eri Ssaabasumba okulaki okumuyamba mu kutambuza emirimu gy'engi egenda kulabirirwa n'okusibanga mu mafuta okuva ku matabi ga Shell okwetooloola eggwanga. Ssaabasumba okulaki Ssaabasumba okubiri w'essiza eggulo ngazi emigiri ya Ssaabasumba Odama yaweza emyaka 75 mu mwezi ogwokusatu ng'aweereza emyaka 25. Leo Kyaligonza yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Webale kubeera naffe mawulire amalala entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Buyinja mu tawuni kanso y'Ekigangazi mu Bukomansimbi Neeko bwasazeeko kasitoma Obulago. Ono kitegerekese nti bwe basinkana basiimagana ne basalawo okutandika amaka kyokka omusajja n'alabankana ng'abadde agenze kunona ebintu okuli n'amaseppiki bye yali yagula batandika amaka. Neeko Joyce mu mupiira w'emyaka 19 yasazeeko kasitoma we John Kigundu w'emyaka 22 Obulago n'afiirawo oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Kigerekese nti obuzibu buvudde ku maseppiki n'essigiri omugenzi bye yamugulira nga kigambibwa bwe yamufuna beesanyuseemu yamusiima olwo n'amufuula muganzi wa bulijjo n'abaako wamutadde n'amugulira ebintu bino. Kyokka ennaku 2 eziyise n'afuna omuwala omulala gw'adedeza nkati abadde akimya esseppiki n'essigiri abiwa omupya. Ye n'ayagala jjano n'ebintu bye yadde yangulidde nemubuuza gwe ebbanga ly'omazeewo zolwadde tonkoze sobadde onsasula. Kigambibwa nti amumpire ne Kigundu abadde baakamala wiiki 3 nga baagalana. Okusinza ku baliraana b'amumpire okuli Pasco Ssennyonga ne Babula Nasaazi, omugenzi yasoose kusaba amumpire ebintu bye wabula bwe yalabye yeremye kwe kugenda n'agula akakutiya n'ayingira mu kazigo mwe badde basula aggyemu ebintu. Awo olutalo lwatandikidde. Kati omukyala abadde yagoba omusajja n'akomawo ng'anoonya ebintu bye okuli seppiki, essigiri n'ebidomola. Omukazi n'amugamba okkirizibwa kuyingira mu nju sokuwazisulawo nga tolina kyogenda kujjawo. Abadde ayingira mu nnyumba ng'omukyala yamuteeseteese kibutaatu n'amufumita ekisooka okugaba. N'agamba ow'edduuka mukyala Kazooba mpa nguza akakutiya ntwale ebintu byange bye namuleetera. Mukyala Kazooba n'amuguza akakutiya. Kati omuvubuka n'ayingira mu lukuubo omubeera oyo omukyala. Kati nange nenzigulawo ewange. Kati mbadde nkomawo nnindize emmere mu nnyumba. Omuvubuka n'ampitako ng'ava mu luumu y'oyo omukyala ng'afuuwa omusaayi nga mungi nnyo nnyo. Bagamba nti bagenze okulaba nga Kigundu afuluma avaamu omusaayi mu Bulago olwa mumpiire. Emisinde ne gimuyimirira ekiwaliza abatuuze okumusimbako ne bamukwata n'atwalibwa ku poliisi Ekigangazi. Kati omwana wampiseeko ng'alina akambe ng'ate nomulaba alina omusaayi nenta nnyo nempogana nenkubira ossa essimu. Bano bagenze okudda okuyamba Kigundu atwaliwo mu ddwaliro nga yagudde mu lujja okumpi ne we basula. Endamu ye baavuunise dda. Bayise poliisi bukubirire era abatuuze beekokodde. Banneeko abasuse mu kitundu kino akumpi buli lunaku wabaawo abapya abasenga mu kitundu kino awatali bibogerako ne bakomekkereza nga bakoze ebikolobero. Badde nsaba dipusa tuyambe loji zigalwe bajja wano tubajja nibogerako buli ajja yabingiza ennyumba Kigangazi wano. Balandiroodi beegendereza abantu be bapangisa ennyumba. Ssentebe w'ekyalo kino Basekese Maganda asibye wabeewo ekikolebwa. Tugenda kulaba olukiiko tusabe abasirikale baffe babeere nga
batayisa ku mwenge okugunya ekyo kuba twakola bylaws nga kansala walokoka nkivumirira. Meya w'ekigangazi Town Council Yasin Kawuma agambye nti ebikolwa eby'ettemu bisuse mu kitundu kino nga byekuusa ku bwenzi n'ebiragalalagala. Kati guno obutemu bunyanga bwa mirundi 3 mu kigangazi Town Council mu mwaka guno, naye nga bwe tunoonyereza tulaba nti abasinga babadde mu byamukwano, kunywa mwenge n'ebiragalalagala oluusi bye bakozesa. Omulambo gwa Kiggundu gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjibwa. Omupiira gwe tusanze ku poliisi ekigangazi ategeeza naye tamanyi ngeri kyakaso gye kaasazeemu Kiggundu nti kuba abadde muganzi we. Simanyi nga bwenga mufumise kwa sigize mukono bwe nti mufumite nga kigenderedde. Kubanga nsanzira ddekese bikimaze okunyega emmere yange. Omwogezi wa poliisi mu Bendubendu ne Masaka twakasirye akasiza okukwatibwa kwa Mumpiire era nti wakuvunaanibwa. Ne statements ez'enjawulo tusobodde ozifuna era nazo tuzigasseeko nga tugenda kakasa nti ono suspect waffe owa Mumpaire atwalibwa mu kkooti abeere ng'avunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Fiona Nannyomo yakusekedde gwino ku Lwabukedde TV. Ate abayisiraamu e Masaka ab'ekiwayi ky'e Kampala mukadde batuuza disitulikiti kadhi omujja oluvannyuma lwabaddewo okusala eddiiro ne yeegatta ku b'ekibuli. Bamulangidde obunnanfuusi n'okweyagaliza tinaatuuka n'okusuulawo woofiisi. Atuuziddwa nga district kadhi omujja w'e Masaka ye Sheikh Yasin Nsera ngaze mu bigere bya Sheikh Badru Kiruta Wasajja eyasuddewo tawulo ne yeegatta ku b'ekibuli. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala entebe njitadde mu mirembe gikwase mukama wange kaavu. Omukolo gw'okumutuuza gubadde ku muzikiti ogusangibwa mu Soweto okumpi n'ekibuga Masaka ng'eno Regional Kadhi Juma Kabande yeetisse obubaka bwa Mufti Mubajje amukalatidde okuba omwesimbu n'obutawakula ntale era nti agatta abantu. Amusabye obuvunaanyizibwa buno bw'aba ng'abukooye aleme kubusuulawo busuuzi nga munne gwaddidde mu bigere bwe yakoze. Omulimu gukuweereddwa Katonda yakulonze era bw'otuukamu okubeera ng'obukooye owandiika nga buwandiisi wabula tobewakulanga bwawaguzi noga nti nyenze gindi. Sheikh Yasin Nsera asabye abasiraamu bamusabire nnyo kuba obusiraamu bwafuuka buzibu ng'abaddu ba Allah baava ku mazima ne beefunyirira okukuba bannaabwe enkokola. Abantu okuva lwe baava ku mazima ne bajjula obunnanfuusi emirimu gy'obusiraamu gyafuuka mizibu. Naye olw'okubanga Allah ye yannonze nanneeyimirira Allah mbasaba wenkoze ensobi munyambe mukwatireko. Ssentebe w'olukiiko lw'abasiraamu Hajji Adamu Kitenda akakasiza nti alina obwesimbu mu kadhi waabwe omujja. Alina engeri gyayo okwebuuza buli nsonga yonna waba asikatidde ajja naneebuuzaako nemugaa ati awo tutambule bwe tuti. Bino bibeereddewo nga ne Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje alangiridde nga Uganda Muslim Supreme Council bwegenda okuvaayo n'enkola ennambulukufu erambika ku nkola ya hijja ng'emu ku ngeri y'okumalawo obufere mu nteekateeka eno. Abantu batandise okutabula hijja batandise okugizanyiramu. Kidiridde okufuna okwemulugunya okuva mu basiraamu olw'abantu abasusse okubafera naawe ekyokulabirako ky'abannansi ba Misiri abaweereddwa viza za Uganda. Tugenda kuvaayo tufulumye poliisi ku bya hijja buli muntu alina kugikkiriza kati. Ono okwogera bino abadde asinkanye ba district kadhi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okwogera ku nteekateeka ezituukiddwako mu bitundu byabwe n'okukubaganya ebirowoozo. Agamba nti si bakwegayirira muntu yenna avudde ku Uganda Muslim Supreme Council nga bo baakusigala nga batambula n'abeetegefu. Tojja kubeera ku property ya Supreme Council ng'omaze okulangirira nti under Uganda Muslim Supreme Council. Oluvannyuma district kadhi w'e Masaka Sheikh Yasin Nsera alayiziddwa wakati mu kkuba ebirayiro n'awera okwongera okuleetawo enkulaakulana. Abasiraamu babeere omuntu omu n'enkulaakulana. Ate yali amyuka Mufti Sheikh Abdallah Ssemambo alabudde Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje obutagezaako kujjuza bifo by'abantu abamwawukanako olw'ebikolwa bye byagamba nti bimenya amateeka. Kiri tekyavaawo. Olwekyo gwe balonda yenna balondera omuntu mu kifo ekirimu alimu. Sheikh Ssemambo bino abitegeezezza abasiraamu bw'abadde mu kusaala Juma ku muzikiti gwa Masjid Salam ekyengera ku 6. Ono era ababuulidde ku byasalibwawo kkooti. Y'omulamuzi Nkonge n'olwekyo sinnatandika budde bwa myezi 6. Sheikh Ismail Kiyinda ne Hajji Abdu Kiyimba boogedde ku nsonga eziriwo. Majilisi ulama tesobola kuyitibwa
okujjako ng'agiyita aba mufuti. Mufuti alina okugiyita bamuyita acting mufuti Abdallah Ssemambo. Wa mugemizanyo okunoonya mwagizi asinze wa Uganda Cranes kumekerezeddwa n'alangirirwa leero kampuni ya MTN nga Uncle Money Team Dressers Kamodo be basinze MTN ne bawa ssente era nga bakutambulanga ne Uganda Cranes. Leero kwe kubadde okulangirira abawanguzi mu kampeni ya MTN Fire y'okunoonya omwagizi wa Uganda Cranes asinga vibe ku mukolo ogubadde ku kitebe kya kampuni ya MTN nga ttiimu z'abawagizi ez'enjawulo zibaddewo ng'era zisoose kulaga kizirinawo. Ttiimu z'abawagizi ez'enjawulo zitebye mu mpaka zino ng'okwetaba mu kasenge akasembayo abawagizi ab'enjawulo basoose kuweereza butambi oba vidiyo eziraga empagiro y'enjawulo eri Uganda Cranes nga Ronald Kagwa akulira Bukedde TV tubwannyonnyola. Kubanga bagambye nti okuyitawo okubeera nga ogenda ebweru ku mipiira MTN gyekutwala n'ejja wano olina kuba mujjumbize mu kuyiiya mu kuleeta ebipya n'okubeera ttiimu egulisiganya n'abantu. N'olwekyo basaba mugende mu maaso. Ttiimu ya Uncle Money yenywedde mu zinnazaagendo ng'eddiddwa Team Dressers eyazuuliddwa Bukedde TV nga ttiimu ya Commando emalidde mu kyakusatu ng'era buli ttiimu eweereddwa obukadde 5. Tuyambako okumobilizinga abafaanizi baffe mu butale, ku streets, mu makyaki, mu byalo eyo. Abantu b'enyumba olwaleero bajja tuyambako ekinene okulaba nti emipiira gyaffe gyonna naddala egijja egyaffe 2025 gyetugenda okusamba mu Septemba, mu October ne November ijja kubamu ebbugumu erisingako. Tezi 3 zijja kuba zitambula n'aba Uganda Cranes wano ewaka n'ebweru ng'era abakulembeze okuwagira ennyo tubeebaza bannayuganda okubanga mwongera okutuwagira. Ttiimu eziwangudde zirina omukisa okutambulanga ne Uganda Cranes ku mipiira gy'ebweru w'eggwanga. Ttiimu z'abawagizi endala ezifuganyiza mu kasenge ejja akasembyo buli emu efunye $5,000. Ate zo mmotoka z'empaka eza lawundi ey'okuna ezakyabazinga rally za weekend ne Jinja ng'abavuzi bonna beeswanta kuwangula. Guno omulundi era nga bulijjo twetegese bulungi mmotoka yawedde dda era yatikkiddwa dda egenze Jinja okubeera ng'ate twetaba nate mu event eno egenda okubeerawo wiikendi eno kuva nga 12 paka nga 14 Ejinja, Bugiri ne Bugwe. Naffe abasega 14 Boss House Limited abasega 14 Racing naffe tubawagire bavuzi bannaffe era tubawagiranga bulijjo era buli muvuzi agenda okujja agenda teekawo performance ennungi bulemu mu kategori aba 2-wheel aba CRC aba NRC Division 1-2 n'ebirala. Ate gyo emizannyo gy'amasomero ga senior gikyayinda ku ssomero lya Teso College ng'amasomero gavuganyiza mu mizannyo egy'enjawulo. Emizannyo gy'amasomero ga senior egya USSA Ball Games tugizeemu okuzannyibwa leero mu disitulikiti y'e Soroti ng'ab'okubaka volleyball, rugby sevens, basketball ne handball be babadde mu nsiike. Egimu kugizanyiddwa mu kubaka abalina ekikopo kino abakitende bakubya amadiya ku goola 3-3 ku 19 budde ekubye Kibuli ku goola 24 ku 18 Kaddugala emeze Kawempe ku goola 23 ku 21 ng'ate Fort Portresses ekubye Lugazi Omulandi ku goola 31 ku 15. This time ebibinja si byangu wademu ttiimu nnyingi kitegeza ttiimu ennungi zesanze nnyo ebibinja so far so good 100% ogamba emipira gyaffe esatu bingi twate tugesa combinations. Muhandibwa w'abawala Gombe ekubye Maluzi ku goola 2-3 Mbogo ekubye Bwera Nyanji ku goola 12-6 ng'ate Kibuli ekubye Nabbingo ku goola 22 ku 8. Mu basketball abalenzi abasatu mu kisaawe Seroma Christian High School Mukono ekubye Ndejje ku nsero 8 ku 6. Amusa ekubye Ibanda ku nsero 15 ku 11 ng'ate Mbawala Seroma era efunye obuwanguzi ng'ekubye Mengo ku nsero 12 ku emu ng'ate Budde emeze Immaculate ku nsero 9 ku
5. Tusuubira okuva mu kibinja kyaffe nga namba emu kwate gwe omuntu yena gwe tunazanya ku kota final era nga tusuubira obuwanguzi tusuubira okumalira mu top 3 tournament wenaggwera nga tuli mbasanga basooka mu volleyball Seroma Christian High School Bukedya Kinaawa Mary Hill Standard High School Bogo Mixed Namus ziwangudde emizannyo gyazo leero yonna mama affe gyali akimanyi kinaffe tuli eno tulwana okusinziira makooti gaffe bena trainings yeragibwe w'abazannyi 7 mu kisaawa atandise leero nga Green Hill ekubye St. Kaggwa ku ggoolo 17-7 Nyintale ewutudde St. John's ku ggoolo 26 ku bwereere nga Jinja SS etimpudde Kyambogo ku ggoolo 3-3 ku bwereere. Wow, agalero tugafundikidde bwetyo nkwebazawo nawo wadde osinzira okutulaba ebyemizannyo ebisingakaawo birinde mu kadirisa ne programu endala nze kuteesa George Williams ne Mebo Mulungi tukwagaliza ekiro ekirungi.